ebadde y'amaanyi. Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa-32 agayindidde ku kasozi Kibuli gatandise n'adduwa ekulembeddwa Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi. Allah tukusaba Kabaka waffe obeere ng'omuwonya endwadde ezirabwako n'ezitalabwako. Omubuulizi w'olunaku Sheikh Yasin Abbas Kiweewa yeebazizza emyaka 32 egy'amagulu nnyondo n'asekerera abo abalowooza nti basobola okuzimbulula obwakabaka obwazimbibwa ku musingi gwa Katonda. Jalla Jalaalu yatugamba mu Qur'an ng'ayogera ku bwakabaka buno, muntegeereza abantu abo batudde ekibuli nti kabaka bw'obwakabaka ye Katonda. Mu bwakabaka bwe tuuti mulka man tasha, awaako gw'aba ayagadde. Kati ffenna tuli Baganda, twagala tetwagala, ne Ssaabasajja Kabaka mu bwakabaka wa Buganda ali ki? Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge yeebazizza Katonda ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja n'asiima abantu ba Buganda bulijjo obutava ku kabaka waabwe wadde nga waliwo abasekeeterezi. Twebaza abantu ba Kabaka mwenna olw'okumuwagira ate n'okubola abo bonna abadde bagezaako okunyeenya Namulondo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku ludda lw'ebyobufuzi asabye bannayuganda obutabitunuulira kyamuli wabula babyenyigiremu. Okukunga bannayuganda mwenna okutwalira awamu kyokulonda kujja saba mu kwenyigiremu. Lwe munaagaana okubyenyigiramu atasobola ajja kukulembera ku kyalo ate otandika okubuuza nti naye kano kasempala kajja ddi wano okumpa amateeka. Ono talemye kuvumirira effujjo eryeyolekedde mu kamyufu k'ekibiina ki NRM okukosa okugulirira abalonzi okwabadde baana baliwo n'asaba ebyalabiddwa bireme kweyolekera mu kalulu akajja. Emiggo abamu gy'abalidde gy'afiseewo ne bagikuba ettaka. Naye tugamba nti ekyo tekyetaagisa. Mukkiriziganye asinze asinge, gwe bawangudde bamuwangule. Naye mubaamu ebintu no mu nsi temubaamu kipya gw'olaba ekipya. Nze nange nali simanyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana akusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulanga mwenna mwabaddewo. Ekyo nalabye kipya. Ku kulonda okujja asabye abantu mu ggwanga be baba balonda balonda abo abalina ebisaanyizo ate abatakyukakyuka. Naye nga mbasaba abantu bano mbeetegereze nnyo. Waliwo bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulime ne mu luzise. Abantu abo mwe mubamanyi, nze sibamanyi, temukuba nnyo mu ngalo. Mubeegendereze buli wamu babeerawo. Abo abagenda okugenda mu kuvuganya abasabye bakuume emirembe okukosa abakuumaddembe nabo beekube mu kifuba ku bikolwa byabwe. Naye mu mwoyo ogwo gwe gumu njagala okusaba bannaffe ng'era bulijjo bwe nsaba abalina obuvunaanyizibwa tukuuma n'ebyaffe nabo beeyise bulungi, baleme kuba na bukambwe awatali nsonga, baleme kunyigiriza abantu, baleme kuba nga buli awo nabo nga bafuuse ekizibu mu kulonda kuno. Ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asoose kubuulira abantu ba Buganda nga Ssaabasajja bw'atudde entende mu lubiri lwe era nga wanaawadde amawulire ag'essanyu nga beene bwe yeeyongera okubeera obulungi buli lukya. Awo si we tugambira nti alhamdulillah, naye abasawo tebannaba kwagala abeere mu mikolo gino era naffe abamuweereza tebatuganya kumupiika mirimu gya buli budde. Kaakati tulina okugendera ku biragiro by'abasawo. Mukuumaddamula atenderezza ebyo ebituukiddwako ku myaka gya Ssaabasajja 32 ng'alamula Obuganda nga ku ebyo ebisoomooza Obwakabaka ategeezezza nti wadde nga biri bityo naye tebiyugudde bantu ba beene ettama. Tujja kubivuunuka era tewaba akwata ku ttama, kubanga waliwo abaagala tukwate ku ttama tugwemu amaanyi tuyenjebuke. Kabaka waali tujja kubivuunuka. Robert Kyagulanyi akulira ekibiina ki National Unity Platform ne bannabyabufuzi ab'enjawulo basiimye obubaka bwa beene ne bategeeza nti bujjidde mu kiseera ekituufu. Ssaabasajja tukuyozaayoza, tukwebaza nnyo omulembe gwo guno ogw'ettendo okuguwa abavubuka, ate era tukwebazaako ensuso tukubiriza okwenyigira mu bukulembeze okukyusa ensi yaffe. Beene tujaganyiza olw'okuwangala kwa ayi Ssaabasajja Kabaka, wangala ayi Beene. Twebaza nnyo obubaka bwonna obutuweereddwa Omutanda
era nga tusaba eggwanga lino lirowooze nnyo ku ebyo byayogedde. Twaza Ssaabasajja Kabaka olw'enkolagana gy'alese mu Buganda waddala mu byenjanjaba mu byenjigiriza n'enkulaakulana. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ensonga z'abakyala n'abavubuka azitadde ku mwanjo nnyo, alwaniridde ebyobulamu, ebyemirimu, ebyonsoma, ate agasse wamu abaana ba Buganda n'abantu ba Buganda. Omukolo gwetabiddwako abaana b'engoma omuli Omulangira Semakookiro n'abagereka wa Buganda Sylvia Najjinda, baminisita b'Obwakabaka, bakatikkira abaawummula, abataka ab'obusolya, okukosa bannabyabufuzi okuva mu gavumenti ne ku ludda olugivuganya. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.